nga bagamba nti waliwo ebirumira mu kalulu ak'ekawempe akaliwo gye buvuddeko. Kakati aba ttiimu eya Nalukoola wamu n'ekibiina ekya National Unity Platform bamazidde okuba nti banotifyinga Court of Appeal bagiweereza formal notice mu bufunze etegedde nti Nalukoola ne ttiimu tebakkaanyiza ne byavudde mu High Court era bagenda kulabika nti munnange bajulira mu kaseera nga ko akakiiko ak'ebyokulonda kavudde dda ne kategeeza ne bagamba nti bo tebagenda kujulira. Jjukira nti Nambi n'ekibiina kya NRM babadde bavunaana Nalukoola nti yakuba kampeyini mu lunaku lw'okulonda obanga kampeyini zimaze okuleka kandi ziggalwawo ate nga bavunaana akakiiko k'ebyokulonda nti kalemererwa okubala ebyava mu kulonda mu bifo nga 14. Kakati kakananga Nambi ne NRM bawangudde. EC akakiiko ak'ebyokulonda ko ne kategeeza nti tekagenda kukola apiiru yonna bakkiriziganyiza n'ebyo ebyavudde mu kooti era bo beetegefu okuddamu okuteeka akalulu k'ekawempe. Wabula kaakati ebintu bikyuseemu. Erias Lwimbazi Nalukoola ye yeeyongedde mu kooti of appeal era yeesemba ekinaava mu court of appeal kigenda kuba kimala bumazi. Singa court of appeal egamba nti okulonda kuddibwemu kijja kuba kiwedde, ate singa court of appeal egamba nti era kinaaba kiwedde. Kakati court of appeal gye bigenze. Naye katusooke tulabe ba expert bagamba ki, bakafunu by'amateeka. Katusooke tukubuulire eby'amateeka biri bitya. Nalukoola agenda kusigala nga mubaka mu palamenti, agenda kusigala nga afuna salale oba nedda? Amateeka gagamba ki? Kati nga bwe bigenda maaso n'okutambula okusooka amategeezezza ne bagamba nti Court of Appeal gye baddukidde ekiwandiiko kya peegi 50. Ruling ya kooti yabadde ya peegi 50. Omulamuzi yafulumizza peegi 50 ng'akola ruling okakkana nga alagidde okulonda kw'ekawempe kuddibwemu. Naye Nalukoola mu kaseera kano nga ali yagenda Makka ku mikolo egya hijja era bino byonna gye byamusanze, wabula ng'ayita mu balooya be yamazidde okuba nti ateekayo appeal. Kaakati kitegeeza nti tebinnaba kuggwa, ngenda kukubulya ki ekiddako. Kati jjukira nti mu mateeka g'eggwanga lino akakiiko ak'ebyokulonda kaweebwa emyezi 6 singa omuntu abadde mu kifo agibwawo oba afudde, baweebwa ebbanga lya myezi 6. Kati bino byolina okuba nti omanya Court of Appeal okusooka emanyiddwa mu kuhandulinga cases zaayo. Court of Appeal yemu ku kooti ezihandulinga ensonga mu ngeri ya mpola. Ebyabo tebikola ki? Kati okulonda kusigaza emyezi 8 okutuuka, tusigaza emyezi giringa 8 okutuuka ku kulonda okwawamu. Kitegeeza nti kituufu ebbanga likyali akakiiko ak'ebyokulonda kasobola okutegeka okulonda. Naye kati jjukira tebyeyongedde mu Court of Appeal. Court of Appeal okusooka magambye emanyiddwa mu kukwata ensonga zaayo mpola, tebatera kupapa. Era basobola okuwa ruling mu bbanga lya myezi 6. Court of Appeal ogitwalira omusango gw'ebyokulonda n'etwala kumpi emyezi 6 ate ngera eri mu mateeka emyezi 6 nga tennaba kusalawo. Kami kwongere amateeka g'eggwanga lino gawa Nalukoola ennaku 44. Nalukoola bamuwa ebbeetu, ayina ebbeetu okozesa ennaku 44 okufayiringa full appeal documents. Balooya be bagenda kuba bayina ennaku 44 ate nga ziri mu mateeka. Kati mu nnaku eza 44 ze balina okuba nti bakozesa bafayiringe. Already kooti bagitegeezezza dda tebannaba kufayiringa ne bagitegeezezza nti tugenda kujja mu kooti eri notified. Kitegeeza tewali kiyinza kugenda mu maaso akaseera kano
akakiiko ak'ebyokulonda akaseera kano tekasobola kutegeka kalulu k'ekawempe, tekasobola kulangirira nti ekifo ekyo kiri vacant olw'ensonga nti bano mangu nnyo mu kiro ekikeeseza olwaleero bataddeyo notice of appeal. Kooti bagitegeezezza nti tujja mutulinde. Kati ekyo kye bataddeyo already eringa injunction egaana akakiiko ak'ebyokulonda nti mutegeke okulonda kati kakyasobola. Bano bamaze okuba nti bateekayo notice bagigambye tujja. Kakati oluvannyuma okuteekayo injunction eyo tujja mutulinde, ate amateeka gabawo ennaku 44 endala. Nalukola ne ttiimu balina ennaku 44 okuteekayo. Kati basobola okulonda olunaku lwa 44 lwennyini olusembayo ne bateerayo awo. Naye ennaku zino zonna okuva olwaleero nga bamaze okuteekayo notice of appeal niwe banaateerayo. Nalukola asigala mubaka wa Parliament omujjuvu, era kitegeeza nti asigala afuna omusaala n'ebyafuna ng'omubaka asigala atuula asigala ateesa mu nnaku ezo 44 nga tannaba kuteekayo oba nga ataddeyo. Ekirala, bw'amala okuteekayo full appeal documents, court of appeal eyina nayo ennaku 30 endala, eyina ennaku 30 okutandika okuwulira keesi eno. Balina ennaku 30 nga beetegereza ebiwandiiko bibaweereddwa okutandika okuwuliza. Kati ezo ennaku si 74. Kati ate bwe bamala okubyetegereza ennaku 30 olwo kitegeeza nti balina emyezi 6 okuwa judgment. Emyezi 6 okuwa judgment. Kati kitegeeza nti timeline y'ebintu bino egenda kifuula kizibu eri akakiiko k'ebyokulonda okutegeka by election nga ne kali kasembedde. Kati kali kumpi nga bw'owulidde ka myezi 6. Obudde buno bannamateeka ba Nalukola basobola obukozesa mu ngeri ya kifiiriza, mu ngeri ya kubayinga time, ne balemesa akakiiko k'ebyokulonda obudde ne buggwayo. Kakananga Nalukola akoze ekyayisaawo. Kooti eyinza ogenda okukula ruling nga naye munnange tomanya amateeka ebyamateeka bwe bitu bibiri n'enkubuulidde nti sofa ttiimu ya Nalukola erabise okuba nti ejja kuteekinga obudde bwayo kubanga ejja kikolera mu mateeka. Ennaku 44 zaayina akaseera ako konna ajja kusigala mubaka wa Parliament okutuusa kooti lw'erisala. Mbagambye nti ennaku 44 zaayina. Then oluvannyuma akakiiko ak'ebyokulonda court of appeal eyina ennaku 30. Eyina ennaku 30 ogenda maaso n'okulabika nti munnange nayo yeerowooza. Then eyina emyezi 6 okusalawo. Emyezi 6 egyo si kyateeka nti egenda kusalawo myezi 6, esobola okusalawo mu mwezi gumu ne babeera n'ebbanga lya myezi nga 6 okusalawo. Kati bwe bitu bibiri mukwano gwe fataddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Court of Appeal of Uganda bwetyo esuubiddwa okulabika nti munnange ejja kuba esalawo ekyenkomeredde mu byonna ebigenda maaso n'okulabika nti ate bitambula. So bwe bitu bwe biri tulinze kinaava mu Court of Appeal. Naye mbadde ndabakwano omu ku bannamateeka b'ekibiina ekya NUP gwe bayita George Musisi akakasizza n'agamba nti omubaka Elias Luyimbazi Nalukola akyali mubaka omutuufu ddala era omujjuvu. Engeri gye kiri nti bamaze dda okuba nti bateekayo notice of appeal yadde nga tebannaba kuteekayo appeal yennyini, documents zezinaba kulabika nti zituuka, naye kooti bagitegeezezza dda ekyo mu mateeka kimala bumazi okusigaza Nalukola ng'omubaka mu Parliament y'eggwanga akaseera kano kennyini. Kati bwe bitwe bitambula. Court of Appeal ekulemberwa Deputy Chief Justice wa Uganda. Eno gye baddukidde Deputy Chief Justice yagenda maaso n'okulabika nti akulembera Court of Appeal okuva ng'ennaku z'omwezi 23 April omwaka guno gwennyini. Deputy Chief Justice gwe bayita Flavian Zeija yakulembera kooti eno. Abalamuzi okuli Frederick Martin Stephen Egonda Ntende batuulayo. Abalamuzi okuli Eva Luswata batuulayo suubira okulaba musango Nalukola. Abalamuzi omuli Irene Mulyagonja, abalamuzi omuli Margaret Tibulya, abalamuzi omuli Moses Kazibe Kawumi, abalamuzi omuli
Geoffrey Kiryabwire, Oscar Kihika, Baheren Abul Obula, omulamuzi Asa Mujenyi, waliyo omulamuzi Chebron Boreshaki, omulamuzi Simon Mujenyi byabakama. Ono ali bagamba nti mu mateeka ali ku kibayita secondment. Ali mu kakiiko ka byakulonda kitegeeza nti eno tajja apata kyakolayo. Christopher Gashirabake, Musa Sekana, Cornelia Sabit Kakoza, Stella Alibatese, Florence Nakachwa, omulamuzi Jesse Rujema bya Ruhanga, John Mike Musisi, Ketra Chitalisibwa Katunguka n'omulamuzi Esther Nambayo. Kakati abo beba Court of Appeal. Mu byonna ebigenda maaso ebyekawempe bano basuubidde okulabika nti bajja kusalawo ki ekigenda okulabika nti kiddako mu ngeri emu oba endala nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tubirengera ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo naye ng'ekiriwo NUP bategeeza bagamba nti bamaze dde okulabika nti banotifyinga a Court of Appeal bagamba nti mu kaseera kano Nalukola Elias Luyimbazi akyali mubaka mujjuvu w'ekitundu ekyakawempe ey'amambuka okutuusa Court of Appeal gye baddukidde lwenagenda maaso n'okuba nti esalawo ebbanga lyeyina ndikubuulidde. Inside story ensonga y'omunda tukutambuze ziyonna mu bbanga ttono nnyo amawulire n'okwekenneenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN everywhere you go. Wabale tuliza n'okutugoberera munafa kyataddeko ekulera omuntu wa bulijjo akadde kano kennyini yenza omukugulu kunguno